Madam Martha. Waliwo obuzibu mukwano? Bwe buba weebuli okola ki? Katonda wange ne saba kunsonyiwa madamu. Wandibadde mugezi n'okola ebikkwatako. Kale nnyabo. Yeah, I'm very sorry. Nsonyiwa bambi okwogera obubi. It's okay, madam. Tewali buzibu bwonna mukwano. Kati ono omuwala abadde waggulu mu ofiisi ya Jordan amazeeyo bbanga ki? Amazeeyo essaawa ng'emu. Oh. Ma'am. Okay, thank you. Okay. Olaba Vanessa, gw'omanyi osobola okunsiriwaza olw'okuba nkwagala. Nate sisobola kusiriwala kutuuka kuli Nessa. Musa waabwe, levo gye ndiko n'obusobozi bwange sisobola kubiisana na Jordan. Musa. Naye nze musiru atava ku nsonga nga nkoze bingi bannange, nga neesibe nnyo ku musajja ono. Lwaki sigenda mu maaso n'obulamu nga neegobyeko bingi? Mukama Katonda, nga neegobyeko bangi. Obulamu bw'ensi buli omu bw'ayogerako obunyuma, nze bumpiseeko. Amaziga nkaabye mangi. Nedda bannange. Lwaki mbeera mu bulamu obw'okunyigiriza nga waliwo obulamu obulala Katonda bwanteeka mu maaso naye nga sibulaba? Sirina nsonga lwaki sigenda mu maaso. Lwaki nsigala mu maziga bwe gati?
Nedda. Buli lunaku nze akaaba. Buli lunaku nze ajoogebwa. Buli lunaku nze anyigirizibwa. No. Not anymore. This is the time for change. I really mean it. This is the time for change. No more crying, Mapya. Nedda. Kimala. Hello, Mr. Bernard. Mbadde mbuuza nti oba mu office mw'oli nzije kati. Okay. Officer, mukazi wange oyo simukubangako wadde n'oluyi. Tetulwanangako, tetusowaganangako, tetuyumbangako wadde okwesooza. Ebbanga eddene lye tumaze naye tuyise mu bintu bingi nnyo, embeera ennungi n'embi. Ye muntu gwe sibadde siinaamu wadde ne fiya nti oba tiyinza okutuuka akaseera n'andekawo. Kuba lwe nali namulekawo okwo lwe nali ŋŋenda e Bulaaya. Nagenda e Bulaaya ne mmalayo emyaka 2. Namulekera mu mbeera nga ya bwavu, nga mbeera mbi. Yalibadde yalaba nkana dda. Kyokka yasigalawo, namusangawo bambi. Okay, mpulira tookera ku nsonga. Naye nina ekintu ekintabudde ebinsobedde bye sitategeera. Mu kaseera katono nnyo ebintu byonna bikyuse. Ono omukyalo ono omukazi gwe nali nkaayana naye wano, oyo Muganda we. Sure? Yes. Omuntu oyo yajjanga mugenyi wange. N'akyankalanya ewaka wonna buli kintu buli kimu. Twatandika okumukomplaininingako nze ne mukyala wange olw'empisa ze embi. Bw'amala ajja ku ofiisi yange n'ambulira ne yeegonza n'aŋŋamba nsonyiwa nnyo bambi, mbadde ku mulimu gwa mukyala wo. Yaŋŋamba mbu nzije mbakyankalanye alabe oba omwagala ng'omwagalira bya ddala. Nakitunulamu ne banki yeekangamu. Ne mba n'ebitwala ng'ebyokusaaka. Ne nzirayo ewaka ne mbinyumiza mukyala wange. Era ne tuteesa ngeri ki ey'okusobola okukola ki okumwegobako. Ebyavaamu byo bye najja ne nkugamba. Lwakuba ggwe tewafaayo okumpulirizaako wadde. Okay. Katubadde oyagala tukole kinga poliisi. Officer, linda kunkyakumalirayo kansooke nkumalireyo. Bwe bituukawo ebyo byonna, mukyala wange ye yanoba n'agenda. Yanoberawo n'agenda.
nga tayagala wadde okumpuliriza n'akantu akamu. Bw'abadde ng'akomawo yaddanga ŋŋamba ng'omwana gwe tumaze naye emyaka egi 5 si wange. Kyannuma natangaala naye ne muwuliriza. Tuba tukyali awo nti ate omwana bamubbye ku ssomero era mbu ate amututte ye maama we. Naye byonna biri wange. Mu kuvaayo ngezaako omukubakubako omwekubakubako munange tudde ewaka. Yagaana n'agamba ye tadda waka male kugoba muganda we muwase n'embaga alyoka adda ewange. Embeera eyo gye mbadde ntambuliramu kaakati. Mbadde njiiya ebyokutegeka embaga kati ate anjagaza mukozi. Kati ng'alinga alina kyayagala tufundikire nakyo. Kuba buli ekigwawo ye ayeekyanga bwekyazi ng'ayagala kugenda. Muganda we bamunoonyeza buli wantu nga talabikako. Okubakubamu olowooza yagenda wa? Kubanga mu ntandikwa baŋŋamba talina wantu wonna wasobola kugenda okujja okubeera ewange. Nze gye nzudde mukyala wange abirimu bino byonna. Kuba weebuuzeemu lwaki buli kintu ekibaawo ekigwawo ye arizootinga nakwekyanga kugenda. Kakati mukuru Jede, obadde oyagala tumukwate tumuguleko musango ki? Fiisa, si bya musango. Nze kye njagala okunnyamba neetaaga buyambi bwo. Kati nga ggwe omusirikale mulina skills ez'okubegamu abantu. Mbadde nkusaba omumbegere mukyala wange mpola. Nze kye njagala kuzuula mazima kikyabala. Kyonna kineetaagisa nja kusasulira saavisi yo ssebo. Okay, kati nkitegedde. Lwakuba ogwo si gwe mulimo gwange. Mpozi nina private investigator gwenyinza okukwasaganya kuba ye specialist mwekyo, si musirikale wa poliisi. Naye ogwo gwe mulimo gwe private investigator. Kyonna kye muteeseza kiri wakati wo naye, so si poliisi. Okay. Kamwito bimunyonyole mukwatagane bulungi, kyonna ky'oyagala ajja kikukolera. Nkaali sibo. Yes, Mr. Patrick. Mata. Wanje mama. Naye wagambye tokyayagala kuddamu kulowooza by'emabega. Tokyayagala bikulumya omutwe ebirowoozo byaki. Mama, ebyo byonna nabadde mbivuddeko.
ne kati ekintawaanya obwongo ye musajja ono. Musajja ki? Jordan? Nedda maama, ono omwami Mr. Bernard. Omwami nannyini kampuni eri gye tubadde nga tukoleramu. Yansangako mu ofiisi ya Jordan. Nampita mu ofiisi ye. Bwe nagendayo nangamba mbu ayagala kunfuula maneja w'ekifo kye ekyo ekyekakiri. Ate nga nawulira nti yali yatwalayo Brian. Ati Brian yani? Brian oli yabadde nga maneja waffe ku ofiisi zaffe enkadde. Kano kakwano ka Jordan ke wagamba akaali kabatawaanya nga kakwatagana ne Rhoda? Yes. Bwe yaggalawo ofiisi ziri enkadde. Mr. Bernard yamugamba nti agenda mutwala eri ekakiri yaba managing ekifo ekyo. Era Brian yali akkiriza. N'ate olwagira ne yeekyanga. Mbu Mr. Bernard ensonga asooka n'aziyitiramu omu ku bakozi be twali nga tukola nabo, Melissa. Kati Brian ne kimuyisa bubi. Mbu lwaki ensonga asooka ziyitiramu oli omukozi ng'ate ye gw'ayagala ofuula manager tannaba zimuyitiramu. Mbu ye tajja kukkiriza kubeera na mukozi nga yamusalirawo. So kati yagaana okugenda ekakiri. Kati gwe ayagala kutwala ekakiri ofuuke manager waayo? Yes. Mbu bwe yagamba oli Melissa n'agaana. Mbu ye tayagala kubeera manager wabula ayagala kubeera mukozi wa Brian. Anti baali beekwana. Kati gwe Martha okifunamu buzibu ki? Ogwo omukisa gwo genda okole. Anti maama, nze nali ŋŋaanya okugenda nkole nabo. Nze saagala kukola mu bifo bwe bityo. Kifo kyaki? Bakolerawo biki? Maama, ekifo kisanyukirwamu. Kuliko restaurant, kuliko ebbaala, mulimu gardens, mulimu camping sites, n'ebirala ng'ebyo. Naye mubaamu ebikemo bingi ate byesandyagadde bintomere. Maama, abasajja nga batawaanya abakozi naddala babaweereza emmere n'ebyokunywa. Ate gwe ogenda kukola nga manager osobola n'okutereeza ebyo byonna abakozi bye bagamba kubanga gwe manager. Ne bakozi banno ne batasanga buzibu nga byonna obitereezezza. Va mu ebyo genda gwe okole. Gwe wennyini waŋŋambye oyagala kugenda mu bulamu bupya. Ate obulamu obupya buzze ate ogaana. Maama, kituufu obulamu obupya mbwagala. Naye nga nfunyemu okutya. Okwaki? Neebuuza lwaki oyo omusajja alonze nze. Nga Brian ayinza atya okugaana obwa manager ku ngeri gye yagalamu obukulu. Abasajja bakozesa nnyo abakazi ensobi. Kasita alaba ng'oli desperate. Kati Martha, kati otya nti ayinza okukukwana? Olowooza abalala tebaakukwane? Kati bwe kinaabanga si kyekigendererwa ki ng'ofiirwa omulimu gwo? Kubanga era bangi bagenda kukukwana. Naye obuzibu bugenda kuva gy'oli okubakkiriza oba okubagaana. Genda okole bizinensi mwana wange. Bw'olaba ng'endowooza yeekyuka ng'ovaayo ate byampaka. Kati maama gwe okiwagira ngende nkole? Ye genda okole mwana wange. Maama, kati ekyo kiba kitegeeza nti ngende mpangisa eri kumpi n'omulimu ekakiri. Kubanga mazima gali nti sisobola kuva wano buli lunaku nve eggayaaza ngende ate nkolera eri ekakiri. Kituufu. Tewali buzibu mwana wange. Genda otandike obulamu obuggya.
Just imagine nali nkatutteko out taddemu ezange boosi wange ampise nze nenvuga nentwalayo. Oli omusajja amaze ebbanga mukazi we yanoba kati ayita ono ku woofiisi kyokka ne bamala munda omwo kumpi essaawa nnamba nze ndi wabweru nninze. Mwana abakazi bajooga kati olwo bwamaliza n'okavuga n'okatwalayo waka oba ninze Musa nange nakalekawawo nevuga piki yange neŋŋenda ati ennaku zino zonna kankubira amasimu nange sikyakakwata. Kati lwaki wakaleseewo? Nalabidde ddala nga kuba kunjooga. Imagine omusajja yamuyise bamaze munda mu woofiisi essaawa nga nnamba. naye ng'okaagala owuli okyakaagala Amazima gali nti nze Vanessa mwagala naye ate yatandise gikozesa nga advantage olw'okuba mwagala ankozese byayagala ye byawulira byayagala. Naŋŋamba nti Musa jangu nnyo ntwaleko wano nensimbula piki ne mutwala. Obeera naffe obimanyi tosobola teekawo otafa. Nze bwe mbaako kye mugamba nga yeebuzaabuza. bulaaza wandibadde weeyiya nno muganda wange nze mbirabyeko bingi. Omukazi kasita ayingiramu omugagga obulamu bw'omuwavu buba mu lusuubo. Omuye ajja kusanga ku bbala akukuba ebyuma walibadde weeberera muganda wange. Era singa olemerako suubira bingi. Nze sikyasemberera mukazi yenna aliko mugagga amukwana. Kati kaakano kankubira Kekakubye naye sigenda kukakwata. nedda kakwate owulye kye kagamba. Olaba muganda wange kati essaawa zino wenkakwata kagenda kwogera ebinkwasa ekiso bamanyi abakazi naawe. Kati kola bw'oti kampenze njogere nga gwe muganda wange. Kinaakola ekyo Kampe njogere nako. oyinza okwogera ate ebinaakagobera ddala. Kati obadde weebuzaabuza ki nga tuwuli okyakaagala? Nze nkulabuddeko bulabuzi bwebeereremu.